wano baba wa manya against gye balimu era banja bamu banankole balina amanya galo nyankola bala balina amanya ga Baganda bonna gye bali era bwatuuka wali ku passport office obanga ina kyayagala ya identifying nga Muganda oba munyankola oba muki kati mwabalemera mu arrogance yammwe y'ekisiru mwe muli Banyarwanda temusula identity yammwe mwe mulina kudda Rwanda ne mufuna passport zeri gye mukkiriza nti yeggwanga lyammwe. Constitution yakolamuko ku nsobi okuddira eggwanga eryetongodde ate n'eriteeka mu ggwanga eddala bali badde bafunira erinnya naye lwakuba narrative Gashumba gy'avuga ate agivuga bubi tase notiisa bannansi bagenda bayitira M23 wano takale bagenda nalyo mwajja nalyo nga mujja ye Gashumba kankubuuze singa otalutandika wakati wa Uganda ne Rwanda olwanira side ki Mr. Lawrence akasajja ako kolinako si kalungi kabi nnyoze nkulabudde eriso ly'omukulu addugala we walaba. Dr. Lawrence Muganga olemedde nnyo mu mawulire naye kankwogereko siba nadde nakwesonye. Dr. Lawrence Muganga njagala nkujjukiza bakukwatako ku musango gwa Espionage. Espionage kitegeeza ku kutunda byama bya gavumenti era mu budde obakwata ne overstay mu ggwanga lino. Essaawa zino Gashumba yakulwanirira temutangana wodda wadda. Gashumba wegakawo bamukwata koko ne passport yalina passport 3 misango gy'obufere ne stamp ezimu yalina kwaliko ya internal affairs. Essaawa zino alwana nnyo n'ekifo kya internal affairs. Gashumba nze wenda Bagashumba mmanya waliwo ddiiru yana kati ddiiru Gashumba lwagipika ennyo n'okwogera takukiriza kwogera ayagala nnyo obutaala Gashumba oyo. Ekirala njagala ojjukira omuntu eyali mu Anita Amongi oluko yali Kabanda yali mukwano gwe nnyo wakulu Segere nga tebatangana kati baba nga bakwata kokko omusango gwa Espionage ate nga Gashumba yakuli ku ttaya. Gashumba ndowooza ayinza okuba ali mu kkubega. Mwami Lawrence Muganga twali kulabako kokka bangali ya poliisi mu bbanga si ddene nga bakukutte ng'ogenda luzira. Gashumba anoonya political pillar kyangu nnyo okusaddaaka kyaliwo ate Gashumba awaayiriza bantu bangi bazaakola ebintu bwe bityo. Teweesiga nnyo Gashumba oyo ate era y'omu ku bakuleetedde ebizibu by'olimu nakati essaawa zino. Bagashumba yakeera ku makya ne yeetuma omuvandimwe ate ye Munyarwanda kambuuze singa gwe okola mu internal affairs unajja nga ayagala passport n'omubuuza what is your tribe nakugamba amwe Munyarwanda nga waliwo eggwanga erya Rwanda nationality waliwo eggwanga lya Rwanda eryetongodde sovereignty ya Rwanda omuntu oyo passport ogimuwa. Abannarwanda abaali abagezi bwe bajja wano mu myaka egyedde era Abannarwanda Bannayuganda bwe baatuuka wano baba wa manya against gye balimu era banja bamu banankole balina amanya galo nyankola bala balina amanya ga Baganda bonna gye bali era bwatuuka wali ku passport office obanga ina kyayagala ya identifying nga Muganda oba munyankola oba muki kati mwabalemera mu arrogance yammwe y'ekisiru mwe muli Banyarwanda temusula identity yammwe mwe mulina kudda Rwanda ne mufuna passport zeri gye mukkiriza nti yeggwanga lyammwe. Constitution yakolamuko ku nsobi okuddira eggwanga eryetongodde ate n'eriteeka mu ggwanga eddala bali badde bafunira erinnya naye lwakuba narrative Gashumba gy'avuga ate agivuga bubi tase notiisa bannansi bagenda bayitira M23 wano takale bagenda nalyo mwajja nalyo nga mujja. Ye Gashumba kankubuuze singa otalutandika wakati wa Uganda ne Rwanda olwanira side ki Mr. Lawrence akasajja ako kolinako si kalungi kabi nnyoze nkulabudde eriso ly'omukulu addugala we walaba. Dr. Lawrence Muganga olemedde nnyo mu mawulire naye kankwogereko siba nadde nakwesonye. Dr. Lawrence Muganga yana kati ddiiru Gashumba lwagipika ennyo n'okwogera takukiriza kwogera ayagala nnyo obutaala Gashumba oyo. Ekirala njagala ojjukira omuntu eyali mu Anita Amongi oluko yali Kabanda yali mukwano gwe nnyo wakulu Segere nga tebatangana kati baba nga bakwata kokko omusango gwa Espionage ate nga Gashumba yakuli ku ttaya. Gashumba ndowooza ayinza okuba ali mu kkubega.
Mwami Lawrence Muganga twali kulabako kokka bangali ya poliisi mu bbanga si ddene nga bakukutte ng'ogenda luzira.